Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Surprise that you are kueleza kahima na kuveni wewe. Afude aonafa. Abenga wali tabafira. Thank you baby. Mulimtia just what my iPhone 17. No. 10 countries in 3 weeks. We've made it. And see kumi. Wiki soko so tuli mu kuva ku kisaawe Entebbe nga tukimye omwagalwa w'abangi mu kifa nakawombe. Mukwana essimu gikwate bulungi. Essimu notateka mu filter. Tukimye ono iPhone giguze. Olugamba seja kwa ina chamye kufuna iPhone 17 chejangu chayo eyo wadijjeyo anti munaye baby yagambye ebivumo bibadde bingi wesibadde kati nagamba ate ero birabire mu 16 Pro Max ebivumo baby naga ebivumo birabire mu 17 chokola mvuma munkolera mongera okumvuma ne omwezi okujja abantu trip wallahi mamu kigezeko kati mvuma yekivumo nambo ayolabe funa kyomvuma olabe kale kankuvume olabika bulungi nange kulikayo mukwano kwata ng'oli bwakwata mukwano kamera pasoni mwale terera ane mubadde mutya mu message waliwo twatunda ngebyadala kyetulitegeera nga tolika bulungi gyenva bakutenda bulungi nakunyirira ensi zonna buli wamu ate mmere omanyikiddwa ensi zonna mu nsi 10 zonna gyembadde buli omu ng'abuuza yo best nambwaya ali ati mwebale nange bamutobazaako bannange mwebale kuzza laavu omuntu asobola okusurprise nange oyagala omuteeba ate neyeeteeba sooka oteeba ani abikuwa mbadde manye twabivuddeko ebannaayo ebyokuteeba katugira tutambuza akagaali omanyi abantu bamanyize naawe tuti obwedda buli abansanga eri nga siri kufuluma
buli omu nga ŋŋamba obwedda buli omu aŋŋamba gw'otudde eno nambwa yakulinze ne mbagamba waaba ayina ebibyo ebyajjiridde nti nedda ffe tukimanyi ajjiridde ggwe ati bamanyi effe kati abaliko ababiri abasinga kati bali ako bakomenti nga baga tulinze Yeah, I know how to keep beautiful people. You're so beautiful to be kept, by the way. ningondabe bwenyiri It's okay to come and do ate mwana gwe omanye enyonyi kwenzijidde of course Emirates buli omu gangamba bannange ababadde ku nnyonyi kati abamu abavudde Dubai bange Shifa webale kwetoloola ensi 10 mu wiiki 3 tunyumize ebibadde bitya nzize nga buli omu banti bambuuza mbanyumiza ndayira okudaivatinga mpaka nga toŋŋambye kuteeba olimba naye ng'ondabye oli bulala mukko muganda wange oli mulala mukko nakati wagenda watuukira wano nga nvudde wano mwana gwe bwe nava wano nga bwe mwamperekera bati ku airport naye kuno mwebale kuuma budde nanyumirwa ono mwana agenda kunkwata mpaka mu munye gwe mwana gwe bwe mwamperekera muti kept time I thank you guys mwana gwe bwe twatuuka bwe tukinatuukira Dubai so I was in Dubai for 5 hours nentuula awo nengenda kawo mugundi mu McDonald's ogimanyi nengenda mu McDonald's nenfuna ka coffee my favorite coffee is latte so amanyi kati Bulaya tunywa nnyo coffee so I got a coffee to refresh my mind to keep awake nengenda nentuula wali mwana gwe neninda flight yange to German. So you went to Germany? Yes, Frankfurt airport when natuukira abamu bagiyita Frankfurt but for German tugiyita Frankfurt munnange when natuukayo I saw you on that boat. What is it oh called? my god nzijja nsumulula osuna Watuukayo. that boat is called Idamar and it has been on my bucket list nze ntompadde kano oh mwankwatiridde ddi okunteekako bino byonna nga siraba so that boat by the way ku trip eno nkoze some of the things that have been on my bucket list for years Like what? ebimu ku bimbadde nkolera I've always wanted to travel the world on that cruise and I thank Goleti who made it happen. Goleti? Yes, she's in Hanover. I have those friends abadde nga bo bagamba Shifa fetukiyalinga sanyu lyo it doesn't matter netaba mu camera kati nga baby eyagambye nti Shifa You deserve iPhone 17 Pro Max million zonga meka. iPhone 17 ate ng'original from Apple Store. ate baby yagambye bageze bakugambye ekigambo kimu bwekiti Ekikunyiiza. afune ennaku endala nnyo afune trip December. You try it and see. Try it. Just try. Try. Sinalwa ngamba nti bane ekifa kino bane nakiraba bwati. No, you don't deserve that stress there. You should come this side. Alwana mumulwana ku stress nga alwana ku nsanyusa. Ekikigwe. Okay. Kakati mukwano. Nange onyumye. Badde nina kwentegeka. You have the best boob in the world, Ivan. What's one number? Your blades can support themselves without a blood. Omanyi weewagira olinga nze. Nze neewagira. Era gojja kujja ne bad energy yo ngifuule positive nti ebya bad energy mbikuddize. Kakati ng'otuuka Germany. Mwana gwe I reached German natuuka bukya. As usual nga banninze edda ku airport. Bullet picked me up from Hildesheim bus station, Hildesheim train station. Nanvuga nga yawandiise banna sagamba nti eyo nyinayo kati ekisenge kyange bakigadde kenvuddeyo
bategeka yes mkwano bategeka zino za winter zino za summer bayombye nnyo lwaki netikama case banga next time don't carry anything banga isida mukutambula nangoye kati ffe bye tukuwa biteekewa omanyiza akulemeseza n'okuwa ebintu ebisinga awo bungi nga siina migugu enteeka anti kati engeri gye nalina Italy nalinayo conference omanyi nti case ezimu nazitikadda zansooka mu ggwanga yes emigugu egimu gyansooka dda mu ggwanga gyaswama tolinaako kesi zotalaba kuno anti ezimu zetwagenda nazo teziriiko ebintu byajja dda bibadde bijja nga gyendi nga bijja mu luutu waliwo ebyasimbulira Italy ne bijja waliwo ebyasimbulira Dubai ne bijja obulamu kuli ate baliita that happiness simanyi bwe njinyonnyola bakiyita batya cruise like omanye okubaako abantu 4,400 4,000 people yes nga balioko naye mwana gweffe abaddugavu babiri fekka abaliko nze ne Golet abasinga abasigadde baali bazungu from different countries so kistopinga ne kibatwala ne mwetolola nti kati Denmark mwetolola Sweden mwetolola Norway ne muvaako emotoka ziba zibalinze ezibavuga mubeera ba VIP mba special cabin mwe mugenda okusula it's very big. It has like about how many swimming pools. Buli activity gyomanyi mwana gwe nange nenyambuka eri waggulu nga newuliranga wala film ya Domi Titanic. Mwana gwe nga newuliranga Rose ku Titanic nange neninya eri waggulu netandika and I will always love you. Sirero bana manyi nyimbye my heart will go on. Every night in my dreams. Kerero kati. My heart will go on mwana gwa kakayimba nga bakatugambirako nnyo ebigambo. Nessa kalieri mwana gwe nengena nange ngoye nezifuumuka netekako enviiri nezifuumuka bwe sweet nange nempulyanga Rose and Jack Titanic. I got that experience. Nenga buli kyenda bangamba nambwayo wange alina kuba wano ate n'abantu be Europe bongedde okyogera nambwayo has to be here. What? Abadde kuteerako ku ssimu nga buli wamu bayayana teeka nambwayo ku video call essaawa yonna ate kankubbire ku bannange ate surprise ekikulu kati kuggwe siina byama waliwo ali mu kujja mu weekend agenda kuva Germany awo Munich. Princess yangambye she's coming to surprise you. Aja bane surprise you. Simanyi surprise na mikwano gyange. Ali mu kujja. Sayina abantu bagenda okukolera surprise nangamba Shifa namba ikishasinga okwagala. Kati no wewe bambuza namba ikishasinga okwagala nemuganga wonna twagala nnyo ezo wig. Namba Shifa genda ichake Dubai get her one. Nebajimpa eriomo ene yasimanya bebati closure eri bwet wana ineje buli oyagala ng'osetinga mubadde munvuma nviiri mbi wano wetugenda mugenda kuvuma ki munvume nemumalayo mugenda kuvuma ki nga bantemako mugambo byaliko ku internet kuba wajjukira video ebadde tereta byeno badde ndabadde okay it's okay Antoine okakasa mpulira nkugamba nkujjira navaawo eddakiika ntono eggwanga nericyankalanya nga buli omu ayagala kuwulira Hope Shifa amasimu tofunye mangi amasimu mwana gwe kati mbadde okay era nga bulijjo tukyali n'omugole Hope Shifa but why do I call you omugole every time? Nange nsoberwa okimanyi buli wembeera naye nkuyita mugole buli budde mba mugole kyayika essaawa yonna gamba nkitwala ate ogenda zaala balongo Shifa ate ku ssaala zo nkwesiga ogenda weesiga ssaala zange ogenda funa so mama nga bakukolako
Munayi tutuuse tuvuddeyo ku airport kulikayo mwe bali kunnona mugatiibwa agayitibwa ennyo Mundulu nga tugamba ayo airport tubane buli omwalo binaga bannange what is this hope nga bwemuga hope nga don't touch my people don't touch her nga fe tugezaako bagambako kibadde kikambwe naye nga nnyo mukama mulungi bambi mwebaleko njagala obulamu bubadde butalaavu obulamu bubadde bulungi waliwo woosanyuka ennyo n'owulira nga tomanyi nabo nnyonnyola mukama atukoze bulungi mwana gwe mukama atutaddeko feva olinze wema nsaba ebintu bisatu obukuumi protection okuganja favor okuganja nekino omukisa blessing byensinga ebyo mukama yabikuwa mukwano era okyasaba kati olina kwebaza bwebaza yasobola obuntu bwange obumu obwadde buvuddeko nga bugudde abantu nga bakwagala kifa abantu bakwagala nze nkirabye ate mwana gwe ne mu byonnyumiriza ebyabadde Uganda bye saategedde nnyo nabyo nafuniddemu abanjagala kankuviire ku ntono munnange ng'ogenda okola surprise wakola surprise ey'omukadde nga nagenda travelinga lindamu nga nagikola dda 2 months ago nakyagirowoozaako mukadde ye yaŋŋamba go ahead my daughter and post kubanga bw'otali postinga tebalimanya what I'm going through n'ekirala eyakutumye essanyu lye kunswaza era teeka yasanyuka afune win kati munnange surprise eyo olwagendayo negoyinga viral nze nakoma ŋŋenze ne mbireka nga mbikwasizza ababikolako anti kubanga kyogamba yagenda viral nyabo anyumiza gwakoowa Lahira Nambo mukwano ngegenda viral surprise nga buli omu afiringa takiti nti kale omukadde yeeyisa bulungi yakola bulungi naye ate omwana n'amuwazirya embi oba okategeera kakati munnange olwagenda viral abantu ne bagamba tusondere omukadde ono tweweeyo tumusondere n'abamu bajja mu inbox yange by the way nyina n'abaasonda tugendayo waliwo abaasonda nyina abampaayo abamu baali balimba abamu baali bayitira mu tusonde nga baagala kufuna idea zange like kufuna from the source like lugambo naye nga nyinayo bambi abantu abakira buli naga akifa nyinayo 10 nyinayo 5 nyinayo 2 nyinayo akakadde ani atodde ku ssente zaffe nange nkiraba ani akikoze nange ndabange obumuli tebuwera bwala kasooke mbale nabadde nzimanyi kuliko akamu akabulako ebiri zinzobe kamu kano nno okalaba abbi kanteekamu anti eriiso teryebaka okumala ennaku ziwera bannaye ziweze omutima gubadde gukomyewo nkyayagala kibeere kiti okumala ennaku nabo kati gwe kibeeremu emyezi mwenna ng'otulabirangako ekityo kakati munnalaba mwevaamu omusimbi bambi ogutoko mukanno waliwo agenda okuba ku ssimu eyo bw'olaba koolo manya atuuse wali temujja kulya mmere owankoledde da order munnange ng'abantu bafiiringa touched kale omukadde abamu nga bafiiringa touched abamu nga bali mu lwali abamu bamookinga abamu omukadde wadde bamugamba ebigambo ebyo byonna naye yasigala nti ali calm talina kibi kye yayogera munnange nga wavaayo omuvubuka bamuyita Zack bino mbikunnyonnyola biri ku social media nga avuga mpaka eri ng'alyoka avaayo agamba mbwa bintu tebiriyo naye ng'omuntu tamulabyeko kati ate awo ng'abantu yali alabye omukadde yali tamulabye teyalaba mukadde awo saamanya ye reason ye gyawa saamanya kati ate awo nagambwa ebintu bino munnamawulire wange kwegamba nze sibonaabona kebera bingi nze nti ngenda kunnyonnyola bagamba ebintu bino si bituufu ebintu bye bakola si bituufu kati nga tusigala awo ate nga tugenda okulaba ng'ate Zaaka yennyini azzeeyo alabye omukadde yamala n'amulaba kati ate yamugjawa ate ne bifuuka biti ebituufu ebibadde si bituufu awo nga bagamba opushifa yejjeeredde naye basooka ne bakuwaawo
ebigambo bye banvuma bitono nawe bakutwaliramu bakuvuma nawe waliwo ebanvumako n'omutwe ne gunnuma bambi sorry bye banvumako ekigudde ku shifa wewe munaaye naye kati abantu banene baklarifying embeera eya mukadde mpulira kati kyaggwa kitya Mary nga zaakazzeeyo ng'amutwalidde n'ebirabo bambi mukadde n'afuna kasukaali kati zaaka ate n'agamba atya nti si bituufu nnyo bituufu nnyo anyway ffe nga bwe twateesa okusinziira ku tiimu shifa nga tweteekateeka ogendewo omukadde bongere okujja we have few days to go ennaku ziweddeyo Mary onaatwegattako nze tugenda naawe nze naawe tuti twatta omukago wooligwa wendigwa so ne bamaliriza nga banneetondedde abanvumye oba tebeetonda tebejjusa tebagaba sorry batya naye nga ye sole ebali ku mimweti naye nga tebaagala jijjayo anti baba baagala kiri kibi kati bawulira bubi omanyi nze surprise zino nkoledde abantu over 10 years because mgena tegeka best of Hope Shifa dine with Hope Shifa next year kati abantu banoonyeza mu buli ango okusabula tebanfunanga kati bambi tobanenya abamu babadde n'ebivumo byange nga babipackage nga dda babitereka batereka ebivumo byange babiina mu bungi era ono yavaayo n'amanya n'azuula ekituufu yabakola bubi baali bakyayagalayo weeks endala nga ziizo ezinsabula banninako ekiruyi babadde bannoonya okumala ebbanga goyinza okukolera industry emyaka egyo gyonna gye nkoze ng'odiringa ne ssente z'abantu Mary mpa credit kubanga ndi mwana muto nkwata ku ssente y'abantu omanyi abantu how people can be greedy with money naye nenkolera abantu ne bannoonya mu buli ango nga tebanfuna takikoze oba namutuma n'atagendayo emyaka mingi mwana gwe nkulidde mu kintu kino ate nayingira ndi muto ssente zikema naye nenkolera abantu kati babadde bapackaging ebivumo byange nga biri bipya supplies z'ebivumo nga babinterekera just tekitegeeza nti tebanjagala banjagala ne kati era bankeberako kano basooke tukajjemu teka ku distractinga gwe bantereka dda nga banjagala abo abantu baba be batwagala baba tolowooza nga nti such people don't love you baba tebakwagala lwaki baba bastopinga ku bintu bye babirabe era ogenda olaba nze nali ndi byange nga ndi mu good life neeyagala ngenda olabayo olaba olumu bu comment I came using food simanya nzize emisinde nzize kaguddeyo nga bajja okunkeberako nendowooza oba ate kiki ningamba abantu balowooza neesimbyewo Uganda nga ndi buli wamu kikigwe nga boogera ku nze ninga singa neesimbawo lumu kati awo ne wavaayo so kati awo ne biggwa wavaayo omuvubuka omu bamuyita Athakaima mbunga agamba era byewakola tebyaliyo mbona kati akyanoonya mwagalwa munnange omuwala yasurprisinga Arthur bane nzogereko ani alazeewa njamubuuza nzogereko ensonga z'oyo omuwala kuba omuwala tulina information ne voice mutize omuwala after surprising nze lwaki nandikutte ssente zange mpeka Arthur ekyo kituufu lwaki mba nze nyina abaana bange bempeerera izitoke bambuuza mbu waliwo ate n'ensonga za Arthur kanaitoka okusinzira omuwala kye yatugamba omuwala ya surprisinga Arthur afterwards can I explain is it okay mwagala yakola na live namba okay anti munange so kitegeera omuntu aliko amasannyalaze n'amafuta so kati saamunenya abadde aludde okukola live naye yagamba yaddukayo kati tuli wano tumwogerako twanga abakifunamu naye nga ku nsonga ezo ziri sensitive omuwala yantuma nyina n'omujulizi omuntu oyo omujulizi mukwano gwa Arthur ye yannyambako okufuna Arthur nga munoonya nandi mugyewo obimanyi nga bwe nakuyitamu ne ga Mary bampadde surprise y'omuntu bw'ati tumufunye tuti obimanyi kati amanyi Arthur n'omuntu eyannyambako okustressinga Arthur waali friend we nnyo ate nange friend wange so omuwala n'ateekamu ssente ekimuli oba mitwalo 5 nze lwaki mba nzimuwa yankolera ki n'akola keeke n'akola biki ne tunoonya Arthur yali yakadda Uganda omuwala ng'amwegwanyiza era
ngera waliyo omuwala yali yegwanyiza Bruno K mwala yali Kadama netunera ntunonya Bruno by the way ku bya Bruno Levikson yanyamba nako okutracinga Bruno era bwe bityo so Arthur is not special imekwetwala ndedede naye omuwala agenda ayagala Guy nze ngamba ndi wakwetikka bubaka ng'omwala agwa mulaavu nga tandika okuba obufaananyi nti bannanga omuvubuka oyo ne muzaalira omwana aba mweru omwana aba so cute Arthur alina smile ennungi he's a nice cute guy kati mb'omuwala mugamba kale tuvuddeyo okukola surprise yo kati ekiddako I'm going to share your number with the guy naawe nkuwe eyiye omuwala nanga ashifa nkyusiza ebirowoozo don't share my number with the guy my friends have advised me one nali mbala Arthur mwagale muzalemu abaana abeeru wa kizigo omuwala mbu n'akizuula mbu Arthur yeye lusanze sibimanyi naga kati shifa nabala baana beeru nga balina cute smile Arthur mbu yebyula mbu omuwala banne bamugamba bamanyi Arthur tu ne bamugamba mbu ayinza okuba kino si kyange mbu ayinza okuba tayagala ki akazi omuwala nangamba I've changed my mind ne mugamba okay you talk to the guy omugambe nabadde nkwagala I've changed my mind nanga no need sikyamwetaaga nebifiira nanga kanonyo kika ky'omusajja gwenjaga Shifa you did my job thank you sigenda kwekyusa ebiraba abitwale that's what happened kati buli kimu kituvaayo yeah she's a Ugandan alina mu Uganda nokusimu kwalina abeera ebweru ne Uganda ye yangambye nze Guy kamwegambireko mwekwaniro babikola abakazi babikola yeah nze balina bayitirivu tuze tubikola kati babikola bantu manga by the way bangi so abaana balaba wano omusajja omuwala yali alowooza mbu ayogera ne Chris Evans tugenda otuuka Chris Evans gwe yayina ku ssimu mbu gwayogera naye kumbe Guy yevugira boda ali eyo bakula emitiana Chris Evans w'emitiana nga yevugira na boda ekikigwa yes ng'omuwala ataddemu ssente ze ng'alowooza ali mu laavu ne Chris Evans kumbe tugenda osanga Chris Evans kati ekitegeeza bya Arthur byaliyo bulungi n'omuwala waali omuwala nsobola n'omubaleetera if she's okay with it mukwano muwala gwe vaayo vaayo sweet if you can explain kusabula yakala live number ebyo kati naawe but omuwala bambi yagamba nali mbala bwana bulungi buli cute obuli brown agenda okulaba wa kizigo kati omuwala nga ye yerusa kati ayagala afuna omusajja omweru ndako ow'emmere bannanga akatogo kafuusa eyo yennyini munnange nno byebyo omwana so yakola live kati mbadde gamba omuwala ya bleachinga ye yerusa kati tayagala azaale baana bagambe nti abaana tebafaanana na maama kati yasangibwa ekirooto kyanoonya omusajja omweru ng'ali so charming nga kuba Kayima seemed a nice person he was I think he is okay so waliwo obuntu obuyitamu abantu ne tubasonyiwa nga tebasabye sorry we just forgive them si buli muntu gw'osonyiwa nti alina okwetonda but you just let of mind you let it gwera nze waliwo n'ebimu nga bimbuza ne sibaddamu naye okuba kati gwe wange gwe tunyumyamu but waliwo ebimu nga I don't need even to explain kimalireko obudde nyinyonnyole so omuwala bambi yali abala brown kids azaala ebiwala ebirungi omanyi Kayima ali cute mulungi kati bw'ogattako kale eyo yakuba omuwala kumbe munnange mbu omuwala bwe yagenda n'agaziya obuvidiyo bwa Kayima n'alaba obugalo mbu banne baamala omunyumiza n'agenda kituufu n'agaziya ati n'agamba kirabika kituufu kati nze nange namugamba oba tulayinga Guy oyogere naye naye I'm glad omanyi kyansanyudde nti Kayima naye yali agudde mu laavu kirabika kati ng'ayagala laba mukyala musurprisinze abasajja nno munnanga nti tebatera but omuwala oyo musaba akavaayo mukwano bw'oba kisoboka wanti oyinza osanga ate ali mu relationship ye nga ate emuwanga kati asobola kubanga namulabanga omuntu ali awo atuwa interview agikuwe agiwenze bambi omukyala yenna gy'oli kwatagana n'ennamba ayo njakuwa n'ennamba yoyogereko naye bw'aba akkiriza omuleete ndwakola akuddamu ebyo surprise nyina mpitirivu kuddamu ebyo kati eyo show yaba 2020 waati byadda mbadde nabyerabira nti nali nsanzeko ne Kayima naye nga abantu bakuba nnyo n'abanjagala n'abandaga omukwano bangi nalaba nnyo abandaga omukwano abankuba saabalaba
naye abantu abandaga omukwano olinga ajja bayirawe people who matter abankuba era tebamatalinga but people who matter abampa emirimu abantu bayiika ne bampa emirimu yes nkugambye ntuuse leero enkya nnyina shonnya sande nnyina shommeka abantu bampa emirimu bangi abamu ne baŋŋamba shifa twalabe bagamba ebintu byomboza nnya firimu naye bwe ziba firimu bambi twongere terina firimu ndala gye tuyoyaku naffe tuyite tuzannye terina firimu ndala gye tuyoya kulaba okuggyako ezizo banaye thank you baleete plate ne baŋŋamba weeyagale siyoya tetuyoya firimu ndala okuggyako ezizo oba firimu kuggwe kwe tutava ku firimu zo kwe tutava Film by Hope Shifa. Ne kundi nalaba mu bayomba mu comment nalaba mu ne Sheila Price. Nagamba kati boto bo wesibye Europe for tule sotya. Film tunalaba za. Stanti tulabezani. Kukuziza kwa tutapa. Kati mune abantu olokwagala kwa abantu banjagala nnyo. Ne bo walaba bayomba nga banvuma yali nnaku mbaloza mbombye. Engamba manyi. Kuba ziri ensuubize. Teri atuukayo nayagala kudda kati nga bagamba mbale senti abayinza surprise ani agenda oba surprisinga bamaama baabwe tetuyina gwe kati olw'obusungu obwo ne banvuma comment section nga bagamba nti oba you charge a lot yes mukwano kakati oba you charge a lot anti era oyo tambuuzangako oyo akyogera tajjangako kwogera nange kati seetaaga kunnyonnyola wano bwa charge like this omanyi abantu bano balina obuzibu omuntu bw'ajja tugeze nga wa mu America n'omugamba sente tulina fixed price sente ze tukolera kati omuntu bw'ajja n'omugamba sente z'okolera nga tandika okubuuza ne kali akaana akatunda kasooli ku kkubo ka Enoka nako wakakyajinga zonsabye walaba firimu gye bayita Prince of Thieves waliwo firimu gye bayita Prince of Thieves Junior yagiraba abalangira ababbi mu Prince of Thieves mwalimu bamuyitaani Junior oyo yali ajja ku bagagga naawe abatalina Robin Hood nze netwalanga Robin Hood Robin of what rocks Robin of Roxy nze Robin Hood w'abatalina nti bwemba nga nkoze surprise ey'akakadde nenkwata akakadde aka ate nempaako omwana omulala ali ku kkubo nempaako omulala kati gwe mba nkuyiseeko nnyo omuntu ali mu America bonsasula lebba wange ow'akakadde bakamu ekitundu naye nga nja kujja kaataano nga baganyizeemu omulala naye asanyusa omuntu we kati nze ndi Robin Hood oyo Prince of Thieves ajja kubayina nempa abatalina yes bino byonna nawe ko nange ebyange era mbyejjako nempa abatalina kati nammwe bwe mbajjako nempa abatalina naawe oyagala ate gwe supporting ontuma omulimu ng'omanyi ngenda kutoolako ate empa omulala oli nagamba shifa kyogamba ne gaadi oli atuula mu wheelchair yakutuka spinal cord naye yakuwa akakadde kati naawe kutuka spinal cord mukwano weeweeyo sino track ekkube okutuka spinal cord naawe tukuwe offer abantu bakusobera so mugume nyina price gyenkolera ate nyina benyamba mwagala mbayambe nti nejjemu ebiwoowoolo n'ebibumba mbitunde sijja mukwana ekyo kitwawule bawulira nga ndi wa bbeeyi waliwo n'abalala ababikoppa abanjozaamu mugende mu abo era ekyo nkikola ndekerewo n'abalala bakole si buli omu ensi yonna nti nze ayina omumukolera sigenda kukolera ensi yonna bannange si buli omu nti shifa ayina omumukolera by the way nekino mukijjukire omanyi abantu wabaayo bano the few haters kuba kati kyoba omanya nti there are few haters kati genda ku posti zange olaba oba bakyaliwo tebaliwo gubeera muyaga baba batono so it's just a storm the few haters Mary toberanga threatened ndimbu owuliddeyo omuntu omutakwagala kati gwe weeyitaani nga ne Yesu Kristo bamukomerera n'agamba basonyiwe tebamanyi kye bakola kati n'oyo naye yalina baheeta kitegeeza obwaheeta bwaviira ddala eri mu bitabo ebyo ate nga bitukuvu genda mu bitabo ebyekisiraamu genda mu bya ddiini ki bakulaga nti omuntu yenna haso obulamu bwonna bwa haso n'okutukula ewa Katonda osacrificinga kitegeeza nange mu byenkola nja kusacrificinga nyina okukyayibwa sensi yonna nti erina okunjagala nzaani alina okwagalwa buli omu kati nze bwe ndabayo aheti nze ŋŋamba yes that is normal obulamu bwe bulina otambula okitegeera buzibu bumu kufokasinga ku batakwagala ate noweerabira
abakwagala kati oli nnyo kuba kwagala aha olaba kali akameeza nno kirabo kyava mu America naye kalabise bulungi kakogga kati anti oli yalabanga keeke bwe ntuuka gye surprise nga sirina kwenzisa simulabanga nako nno fan n'akatuleetera ku nnyonyi nakati kyenkugamba laavu be bangi kakati ate abanjagala tebagenda vaawo manyi abantu batutiisatiisa ngenda kukuba oli ajja nakusereteninga ku blackmailinga ngenda kukuba paka ku ttaka gwe yankola abanga sambalina abatangasa ate Mary totyanga katola ebizibu bye wayitamu abakuvuma era bebo bebali abatakwagala luli era tebajja kunja era bebamu era ogenda laba abakuvuma nze salaba ya account nkulu envuma account zaali mpya nga kuliko abantu 5 10 5 tebayina omanyi omuntu akuvuma nga talina na talina comfortable kozesa kifaananyi kye ku profile ye nga bali mu bakozesa ebifaananyi kakitegeeza bennyini tebaba bangi abatakwagala kabondo k'abantu 3 5 be bagulawo fake account 10 ne balowoozesa abalala mbu bangi banange nze nabategeera mumpulira reasoning wulira omuwala ali smart mulina akabondo kammwe bemmwe Mweru atakwagala emyaka emabega era tokeranga nogamba bankyaye mbu ate bankyaye nedda oyo ye muntu omu yoli atakwagala luli yakoze akabondo ke ne bufeeka account nze abange mbayina be muŋŋamba nja fiirwa abantu I have my people abangasa cream muyina ekisooka tiimu shifa yayongera obunene n'egejja tiimu shifa njikulira kati okitegeera okiwulidde okiwulidde nti kiruma akalimu kagenda okawulira binasobola obikolera mukamaawo binasobola obikolera mukamaawo wali amugwiddeko kabeero ndowooza owulira bwe yeetuuma ebitali bibi omuwulidde buli wendeta ekirabo nga nze nkireese agamba kikye kati tsoke kasita mukama akiraba oyagala nkusabire esaala obula mundeke bankole make-up ngende mu awards tulina osala keeki tugenda gisala tulina osala keeki tukidde mu kusala keeke can you even can your friends be can they shifa bwe baali omuyaga ogwo wegajja tewatya muti n'ogamba akalimu oba kagenda kati ndayira okufa I've been around love and care mbadde neteereddwa omukwano ogw'ekika ekyawaggulu who wouldn't even let me watch any as in any nafunamu ennaku ezaali eza business in Italy ye Italy was strictly for business but kababe bakama bange ku business gye naliko Italy omuyaga ogusinga gwajja nyingidde Italy tebaŋŋanya bampambako n'amasimu bakama bange be nalindiringa nabe Italy ate munange abantu abo abatuvuma bali bati ku bubalaza bwabwe mu kadiiro ke ku kativi ke kasaako kati but ffe tulabye ensinga nnene nnyo ngazi otagenda ensi 10 ogenda kunca nga yonna bayayaana bambuukinze dda abaddako the same countries benzirako kyalira babuukinze dda in advance wendi wana already booked ebya surprise era surprise kukyala kunnambuza kumpa kulaavu mukwano kuntreatinga right way so ensinga zitekomaawo ku bubalaza bwabwe na budiiro bwabwe na buyungu bwabwe ensi tekoma ku bo ensi nnene bakibagamba nti we bakulemesa wano wetabooti wetooloolemu the world is out there ensinga zinnyo nnyo nnyo abaagala owulira ebirowoozo byaffe obwongo bwaffe amagezi gaffe nga we sit natudde ne ba ambassador ba minisita ab'ensi ez'enjawulo ez'amaanyi nga bali awo batuwuliriza mbannyonnyola about Uganda nga muli eno mugwira namwekuba era kifa kino nga nze ndi eri mbannyonnyola tuwandika tusayininga contracts naye olabye woyina okulisa mukamaawo nga am signed nakunya okubeera mu gundi eyo
kentandise okuliisa Kitegeera. ogenda ogejja Okitegeera. ojjasa abadde takulabirira bulungi akalimu kawulidde kimanyi naye tofaayo wabula mundeke makeup aterere nedda ngenda kasooke kubikola tusale gy'abantu. keeki Neba naye tuli busy from airport to tusooke tusale keeki mumulwisiza. cake wow it's so Wanguye bannange, nice time buli kyemukola kati. naye woma Nedda no ni Jamo n'amuyitawa. bannange Jamu akwata bafuluma kibuga kati. Kati abava mu kibuga okuyingira kwangu kati. kale Wanguye buli kimu kati obudde. happy birthday to you pozi birthday ya January 20th January. Wuyo Deno ne bamukubidde essimu ne bambuukinga ne bagamba mukole bye mukola mutuwe date zammwe lwe mumwagala naffe mutuwe ezaffe. Abantu balowooza bino ebintu bya muzannyo. Bino ebintu si bya kusaaga. emirimu Maama kana gy'ogindeko akantu bagenda okkanjiira mu face. Oba tukaleke kagenda okutabula makeup wange. olabye emirimu nti gigenda gikulema nagambye so mwenna abali eyo lwaki olwawo nze wangambira mba nsimbudde Gundi agimanyi. mwenna abali eyo kino kye tuliko ndi mukulisaayo mukwano gwange Shifa nkwagala nnyo Bannanga I love you. you have been a good friend to me Amina. nalwawo nnyo okusembeza Oba bwalibwa. nali eyo nga banzunza nga ndi mikwano emikyamu But we've been like tubadde ffenna. naye nga tetuli nnyo Nga ffenna tulina ebizibu. Ffenna twalina ebizibu ebyenjawulo ebitatuganya. Nga tulina bannange. Nga buli twelinaana tunyumya nnaku njereere. nga twegumya naye kati tuli mu ssanyu obirabye so tuli wano eno ndi mukulisaayo Hope Shifa era kakeeke kano neri manetawa Ayogerereko bibye. ne baluuni byonna mbireese kulisaayo mukwano gwange Ulire yakoze ekimulyaga ye bamusasuleko ezize amala abyewo mb'omuddiza ezize ze yataddemu. ayinako kimuli Ayinako ki? kimuli kyokka Ate ssente eziriko. ayinako buno obwemabega buno Deketse kwa kireeta olage obubwe bwe yakozeeko. kati olaba Jasi yataddeko wa? kale bw'aba agamba kiki ani yabikoze ani yabikoze bino byonna omumanyi ama kati olaba Jasi ayinako buno bwolaba buno Maama nze nfudde. bwe yasonze akalimu kagenda Maama nze. amakwata tusale Okay. kulikayo my love Buddeyo. kwagala nnyo Shifa Welcome back. we'll be back dear kati oli mugole tosala nnyo Okay. Wow. kati Can your friends even kankuliiseeyo kamu without icing? toli icing sugar lwaki Icing sugar wa papa. abanaye ng'omulowoozaako nnyo maama Yi papa Europe yonna emumanyi. Kiki Engoye gwe? ze bamushopingidde mu H&M. Tebakuteeka ku video wali nga obiraba byonna. kati kammale mpa ku fooko mukwano Tobolaba nze ampalana ya ekooya. Nga ndi wa mirembe nze. Oh, ate I love peace and everyone omuntu okulaba around nti me. oli mulungi alina kusemberera lwakuba tebamanyi Bakabamanyi ekyo Mary nakoowa abantu nakoowa entuumo y'abantu. ekituufu Kababeere n'ekyo mwana gwe kababeere n'ekyo. Kambe mubi. Wow. Banayo ntaddemu omusimbi. bino bye biruma Jasi Kyoga Jasi ne ku keeke teyasonzeeko obugambo buno waakiri. Buno obugambo bwe bawandiiseeko. n'olwataano Wow. Oli mumugezi. ayagala ate ompala ne buwalanyi
jukira toyagala kungezi ati ayagala kunyongera kumpalana ngewooma nino ku ekaka genda jimalawo temugenda no bwembanga nina mukwano gwange temugenda kumpa mateeka ku mukwano gwange mubadde naye nga bino temubimukolera kati mumufunye mundeke amakwata mubadde naye nga temubimukolera kati mumufunye laba essanyu lino abadde nalyo ng'ali namwe amma kati nkongerayo kano kokka video egenda munyumira nkongerayo kano kokka oba bubiri ndowooza obawulira jeni buli gwasanga amanyi buli kigambo kyo wali oyogedde ng'oli ku live agamba Mary n'agamba bw'ati kati kano ke kasembayo kati paati yeweddeyo kandeeteeyo yeyaki kale kanjogera amazima tewali buzibu amazima amatuufu ye just ayinaako yadde kati kati olaba ne buli parking yadde. So she finds a goal about me. I don't do fish. I don't eat fish. Yeah. But I thought about but you. But you know you love it. Yes, I know you love fish. This will be a good meal when you're from the airport. Nzenda baby nyanja yo bagira bine ebisinika amanyu. Bero bye nyini. To nokalyanga ebira amanyu amane alete bisenya. Nokalyanga kakutunulidde kati. Amanyu galinga ga abantu gennyini. Naye mukwano kati otuze galinga ag'omu ku banvumye. Amanyo g'ebyennyanja bya Europe. Baana bafa. Bagende babidownloading ku Google babirabe bamanye. So Shifa, this is a meal to welcome you back from the 10 countries. Thank you. May you have it. May it be delicious. Amina. Njagala okirye. Weerabire ennaku yonna. Weerabire abakuvuma. Weerabire byonna bye bakugamba ebibi. Nsara yebaluma. They want to be me. I don't want to be near fish, but I'm going to make you eat. Near fish. I don't want. Obugole bunyuma. Obinamye. Bugwako nkozi mu bbanga ki? Goli mugole. Nze buli wenkusanga oli mugole. Era va mbakwata obubi. Abatakuyita mugole nze mbamanyi bangi. Batubeera kumpi naye. Okyalinawo omulimu. Tamanyi nakumpita mugole. Tamanyi. Byonna oyagala mbikuyigirize. Ogambe nti ate saakola kimala. Amashifa kulikaya. Buddeyo wamma. Olimba. Erwanyisa ni mugole. Omugole siibula. Kuba simu mbwe etandise okulwanyisa. Bannanga abatulabira ku YouTube channel ya Mary Nambwayo. Yes. N'abatulabira ku Weewunyisa Omwagalwawo. Wendi nnyo surprise tukyazikola. Mazima. Ate nkyazikola with one love. Waliwo abagambe ne Shifa otukoledde ebirungi bingi naye abantu tebakusiimye bakujolonze ogenda kuggwamu amaanyi otukyawe. Sisobola kubanga mmwe abanjagala mmwe bangi. Ate abangasa mbalina. Abatangasa sifiiringa naddibu lyabo kubanga sibayina because they are not important. That is background noise. Kati bwe baba abangasa mbalina. I don't feel the others nti siina wenkifiiringira mu lugendo lwange. Siina wembawulirira. Abakukasa wetuli. So nkyabakolera abanjagala abansupportinga. Thank you so much. Mukadde obuyambi abwetaaga. If you wanna support webale. Ate atayagala kusupportinga ate tomulemesa kufuna. Fe mu ngeri nnyingi abantu tubaleesa ate ne bayambibwa. Ne bakyusa obulamu. Abagezezzaako okukyusa obulamu bw'abalala. Abagezezzaako creating essanyu ly'abalala. Mbeebaza through our programs. Abantu bayambye abantu baweeredde abantu badoptinze abantu mu show zaffe zino. Mkimanyi Mukama ajja kibalirira kibabalira bagenda bablessinga. Abantu be batyo betwetaaga ate nga tubayina. Nalaba waliwo omukyala yagenda okuzimbira omukadde ekyoto. Yamuzimbira? Oba byali bya TikTok?
saagala bogerako awo bawabudde era singa bakikola nandibadde nkyogerako naye nga abasinga kati kye nalabye we have to protect mukadde dammo tulina omuprotecting ennyo kubanga bw'abanga omuntu yagendayo n'akola statement mbu byakiyaayi ate namaana addayo n'agamba bituufu kitegeeza so many things can happen tayogerangako naawe oyo muvubuka teyeetaagisa kumunyumyako like tulina ebiri waathi bingi ebyokwogerako seetaaga nakwongera ku bigambo byolwedde yabagamba bye yabagamba whatever but neebaza nti we yamufuna ate yajja public abalala baba babi nnyo bwamufuna ate asirikira eyo gweno n'akuleka ng'ofuuse mubi kituufu ate ye n'akola ebirala ebbali okitegeera naye by the way mwebaza ku paati eyo nti yeebale at least kudda n'abagamba nti omuntu wuuno mumulabye n'ebintu mbiwaddeyo ye neyeetereza ku saidi ye whatever nga bwe yakikola bye simanyi biwanvu naye nga mikwano nyongero bbaaniriza asobola okukyusa obulamu bw'abalala tubukyuse naffe tetumanyi lwankya tetumanyi lwankya tetumanyi baana baffe naffe alibabeererawo n'ekirala tugenda kudedicatingira wiiki ejja step mother oyo kulaba step mother abalungi abali out there nga babajolonze nga they are good step mothers we going to show her love we are going to celebrate her oli owaddeyo bere step mother naye munaye tebaasiima n'olwanirira abaana n'abatanajja Meru yali alwaniridde kalina y'abaana ate yotuuseeyo otya bannange kale mwebale mikwano ndi ku 0782101569 tuyingidde season abayina emikolo nyamba z'abagole engoye ez'akabi nazireese materials amasuuti okuva mu Europe makeup omulungi obuwoowo obulungi gown changing dress gomes byonna mbiyina ku Hosh Fashions party dresses buli kimu then ate era ne surprise nkyazikola teri agenda kukijjawo. Thank you so much. Mukwano owa makeup onalya ku mmere yaffe nja kulya nga maliriza omugole ame wote baba kubira kulya mu kyalo era ofubye okayiseewo watali mu kyalo wano Kampala Buziga nedda maama okulya mu kyalo tokimanyi Mwata baba kubira kulya mu kyalo bayi totumiddeeko ku bantu abakuweereza ebirabo Jenny banange Jenny thank you for Jenny and Norway Oslo Jenny Tweyanza Hajati Mpombo wa Oslo tumutumidde Hajati Mpombo thank you netumira Hajati Mpombo we Dubai ku Mpombo restaurant ne Hajati Mpombo byonna bikole I know bikole Hajati ajabikola soko netutumira ku Shamla ali Dubai natuusedda bulungi kati alinze bifaananyi ku red carpet ndabisentya negomanyi okubanga bonna baliyo bali stressed shifa kati atuuse bali bayiralikirira mmwe munyaniriza mutya mukuumye essanyu lyange temulyonoonye tetusobola nze bamanyi ndi wa vibe lwaki tosiibula abantu bye bye mwa 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 Goleti bye kanange mutumide obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate Malaika, nano
wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja